Mu kiro ekikeesezza olwaleero era akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala n'emiriraano, Jennifer Chobtugi alangiridde omuyimbi Ali Bukeni amanyiddwa nga Nubian Li abadde akwadde National Unity Platform bendera ku kyobwa mmeeya wa division ya Nakawa oluvannyuma lw'okumegga banne baabadde avuganya nabo ng'afunye obululu 19,000 mu 2021. Naddirirwa Paul Bugembe n'obululu 14,400 mu 2025 era bw'atyo akwasiddwa ebbaluwa emukakasizza wakati mu kuwaga okuva mu bawagizi be. I declare Bukeni Ali Nubian Li, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Nakawa Division Electoral Area, Kampala. Oluvannyuma lw'okulangirirwa Ali Bukeni ayogedde ku buwanguzi buno era n'ategeeza nti tebibadde byangu. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'okututuusa ku buno obuwanguzi. Njagala okwebaza ttiimu yange yonna. Buno obuwanguzi si bwange naye obuwanguzi bwaffe ffenna. Ono yeebazizza abamuyambyeko wamu n'abatuuze b'e Nakawa olw'obwesigwa bwe bamutaddemu. Abantu b'e Nakawa basiimye bakulembere naddala okubatuusaako obuweereza ofiisi y'obwammeeya bw'erina okuba ng'etuusa eri abantu b'omu Nakawa era nga bingi nnyo bye tugenda okukola. Ono ategeezezza ng'essira bw'agenda okulisa mu kutuusa obuweereza n'enkulaakulana ey'omuggundu eri abatuuze awatali kusosola. Tumanyi ebizibu bya Nakawa kubanga nnizaalwa ya Munakawa, nkulidde mu Nakawa naye nga ngenda baweereza ate nga ndi munnankyukakyuka atagenda kwefuulafuula. Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti ayozaayozezza Ali Bukeni era n'ategeeza ng'ab'e Nakawa bafunye zaabu ku kifo ky'obwammeeya. Twebaza abantu ba Nakawa nti beesize meeya waffe omupya Bukeni Ali Nubian Li. Tumuyinamu nnyo essuubi. Nubian Li is a very thoughtful individual. He's a leader in every sense, very creative era tumuyinamu nnyo essuubi. N'akwatidde Nopu Bendera ku kifo kya mmeeya wa division wa Rubaga Zaki Ndawula Mbeeraze naye awangudde banne baabadde avuganya nabo ng'afunye obululu 3,731 ng'addiriddwa munnakibiina kya NRM Charles Mwogerere ng'afunye obululu 8,693 ate Moses Kasibanto wa DF n'afuna obululu 3,638 n'akwata ekyokusatu. I declare Mbeeraze Zaki Mawula, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Rubaga Division Electoral Area. Ono naye akwasiddwa ebbaluwa emukakasa ne yeebaza bannarubaga olw'okuddamu okumwesiga era bw'atyo n'awera nga bw'agenda okutandikira ku ebyo ebibadde tebinnaggwa. Bannarubaga mbeebazizza nnyo okusooka ddala okumpa akalulu kangi bwe katyo ate n'okumpa obwagizi bwonna nkubidde waggulu nnyo era nsaba bannarubaga nti ngenda baweereza bulungi ngenda natandikira wengenda okwongereza ate n'ebyo bitandika kuggwa bigenda kuba bikoleddwa mu kisanja kino ekya 2026 paka 2031. Wabula ng'enteekateeka eno egenda mu maaso waliwo abawanguddwa ku bifo by'obwakansala abavudde mu mbeera ne batabukira akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti ebirangiriddwa si bye bituufu. Bano balidde matereke n'abawagizi baabo abawangudde era bawanyisiganyizza ebisongovu ekiwaliriza ab'ebyokwerinda okuyingira mu nsonga zino okusobola okuuma obutebenkevu. Nga zikunukiriza okuwera ssaawa 11 ng'obudde bukya Chobtugi ayisa abavuganya ekifo ky'obwammeeya wa division y'e Kawempe ng'embiranye ey'amaanyi ebadde wakati wa munnakibiina ki National Unity Platform Emmanuel Sserunjogi ne munnakibiina ki NRF Farouk Bulime. Kyokka bw'abadde alangirira omuwanguzi ku kifo kino, Chobtugi ataasoose kuyimiriza nteekateeka ekiresewo obwonkenke ku njuyi zombi. Kino kitutte akaseera nga bakyalinda wabula kitegeerekese nti wano buli ludda lubadde lulumiriza lunnaalwo okuleeta empapula enjingirire wabula ng'abakakiiko balabiddwako nga bakola butaweera okugonjoola ensonga eno. Embeera eno ewaliriza akulira ebyokwerinda mu Kampala okulagira okwekebejja obusanduku obw'obululu kugenda mu maaso buli ludda lusobole okumatira.
Oluvannyuma bagenze butereevu mu weema ewalangirirwa era ng'eno Kyobutugi yeekennenyezza empapula nga zikunukiriza okuwera ssaawa 7. Alangiridde Emmanuel Sserunjojo owa National Unity Platform ng'amezze banne n'obululu 23,715 ng'addiriddwa mu NRM Farouk Bulime ng'afunye obululu 84,483 era olumaliriza n'alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo. Mu kwogerako eri bannamawulire, Emmanuel Sserunjoji ategeezezza nti obuwanguzi bwe buvudde wala era ng'abwesigamizza Katonda. Bannakawempe banyongedde okunzisaamu obwesige okubeera meeya wa division y'e Kawempe. Kyabadde kyeraga lwatu kubanga era kyatandikirawo bannakawempe nga balina beetegefu okunsiima n'okunneebaza olw'ebyo bye ntuusizza ku Kawempe. Ono ategeeza nti watasobodde kuweebwa mpapula zimukakasa obwesigwa bwe abeesigamizza eri bannakawempe era wakugenda mu maaso n'enkulaakulana. Nze meeya abadde aweereza bannakawempe nga seebalira enguudo, tukoze enguudo 56, emyala n'ebintu ebirala. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.